Waliwo naina a line of thought nti omukyala you be at your home from 0 years to let me say 20, 25. Then you choose that you're going to leave behind your family, you're moving on with this man. Ekibati kyakuzunza ngenda waffe bwenkomawo, ngenda waffe bwenkomawo. No, it's a right. Kibeera ki? It's a right. That is oli aina argument ye raising. Nti omukyala ekikujano mungenze waffe nogenda obeereyo ennaku 2, 3, 4 kibeera kiki? Waliwo katanti mwe kasukwe ebintu tembiraba ffe. Omukazi ddembe lye okuddayo ewaabwe because that's a fallback position. Ye support structure mwayita nti omugaana okukkaanya wano bali bantu be guli musaayi gwe sebo togenda gumujjako naye buli bwagamba mpaayo ennaku 2 ŋŋendeko ewaffe. Believe you me, Mubufumbo mwe tuli olumu abakyala tubayisa bubi. They need a place where they are appreciated, where they are celebrated, where they are loved. Abasajja bamu tetumanyi kulaga mukwano. We don't have a love language standard. Tetukirina, tetukimanyi na kimanya. Naye nga ye bwagenda ewaabwe bagenda mubiita, bagenda musuuta, bagenda mwagala. Olumu yeetaaga okuvaako mu toxic environment ey'abalamu be. Nti balamu be babi nnyo bintu byamukola yeetaaga to unplug. Talina waasobola kuddukira okuggyako ng'agenze ewaabwe. Ezo ennaku 2 bino ebintu byaliwo okuva mu mirembe egy'edda nti ne bannyaffe bwe baayombanga ne bakitafu ne bagaana okukkaanya mu kisenge eyo. Maama ng'agamba ssenga wange mulwadde ngenze mulabako. Era ewaka ne babagamba nti nyammwe yagenze kujjanjaba ssengaawe. Olumu n'agenda n'omwana asembayo. Kugamba akuwa okukakasa nti ngenda kudda. Era bwe yatuukanga eri abazadde abo baali bagezi abaatuzaaliranga abakyali ennaku ezo ng'amanya nti kimukuttemu. Kati wano tebamuwa mirimu mingi bamuwummuza. Okitegeera kati the benefits bagamba tebamuwozesa ngoye fumba mmere bamanyi she's here to heal. Eyo support structure Abafirika gye tulina mu gye batategeeranga nti mukyala olumu bw'agenda ewaabwe aba agenze kuwona by'omuyisaamu bingi ewakaawo. So it is okay. Women need to have a break. It is very actually bw'aba talina baganda be nga talina nakiggwe omwami nkusaba kwatayo akasente mugambe mukwano emitwalo gino 8 weekend eno genda check into any hotel relax. Olumu omuntu yeetaaga okubeerako awantu nga tebamusaba kino kiriwa twagala kino twetaaga kino gundi they need to be in a space where they're like I'm a diva and I allow them to unwind. So mukyalo muleka n'agenda era bwe yalinga akomawo ewaka bamusibiriranga emmere ne bamusibira enkoko ne bamusibira ebugga ne bamugaa bino bitwalire muko waffe. Era bwe yakomangawo essanyu lyabeeranga ewaka nti akomyewo ayagala ate naawe omwami mukyalo ebbanga lyamala nga taliwo otandika okulaba value ye. Era muntu akomye banna mbadde mbonaabona n'okunaaza obwana buno. Somehow you get relieved. Kyakubiri ekintu ky'olabamu omugaso at times kiteekwa okuba nga it's hard for you to reach at times. Kati bw'omulaba nga akomye ogambe mukyala wange ng'alabika bulungi bamugulidde n'ekiteeteeyi ekipya. Ensonga lwaki maama wo batato yamuguliranga ekiteeteeyi ekipya ng'aweereza sigina eri balo nti omukyala bw'omugulira boarding empya bw'ati bw'afaanana. Omukyala omugulira ekiteeteeyi ekipya bw'ati bw'afaanana. Omukyala bw'omukkiriza n'abeera mu bantu abamwagala bw'ati bw'afaanana. So I think the men should not feel insecure about that. Kikulu abakyala tubaleke bawummule bagende babeere n'ebyabwe, they relax a bit